ne bebe kulu akimanyi nti Muhanje ebintu bimulemeredde yagendako mu comedy ne bigaana n'agendako mu promoter ne bigaana n'agendako mu kuyimba ne bigaana amusonyiwe soko kadde Muhanje ebintu bimulemeredde mmoja sawa mukubira ngisura yaza kulinda ogu ne munywanyi wange weza abanza stamahero ali ahero naza kulinda wanyi Muhanje yozira bebe kulu abantu abatali kufuna sente ng'abantu bagaka walinde mu sente tata we yali nini sitadi kigenda gwe twakola ba musango si musango kakati omululu gwa sente gwakyo gano yimbira abantu atugambe kimutebesi bakuba omanyi fe twape twayimba ku bidongo bino byagaana bugani ayo wayimba omusodde kwa guyimba pandemic zayimba omusodde zayimba dola zayimba batwazirunda nga byaddala nga bisungu bwa ddala nga bebe kulu byalope byaddala anko nkusaba siba oinako mulimu gotakoze wuliriza jembe yali president naye bebe kulu ye yasura superstars kakati atenza abaga obudde buno ekiriwo bebe kulu yatutte Muhanje mu kooti olw'okumwogerako kalebule bagende bonna bakuli omuntu omundaba olubuuvuumo lwatandika ku comedy store nti Muhanje yali ayise bebe kulu abafominge kati awo wennyini awo bebe kulu mu kujja okulinda ssente ate Muhanje agamba bebe kulu teyalinda akasente nga tamugambe erinda afonde teka balance oyimbe bebe kulu n'agenda bebe kulu kyagamba nti nno Muhanje amuyisaamu amaaso yakkiriza okujja nga tamuwaddeeko sente wadde 10 naye ate bwe yatuuka ngo n'amugamba mulinda malosolozo y'abantu babiri ate agamba bali bamuwaddeko akakadde wempulira bamusindika akakadde ati kibamuteeseganya akati ekiriwo bebe kulu yawabidde Muhanje kigattako ku industry era Muhanje kigenda mulekawa bebe kulu agenda sonyiwa Muhanje balimba nabo banoonya kubeerako mu mawulire bebe kulu ali waati yes Muhanje asobola okubeera nga alina ensobi ompuliza bulungi naye bebe oyo alina wanulaavu waba ayagala omuntu ompuliza bulungi era bebe oyo golaba musajja wankwe mulungi ate waba akola enkweze wuliriza kyenkugamba waba akola enkweze azikwerera eno mabega ife twakola ne bebe kulu mu kibiina ky'aba superstars nga Palaso atuleetedde manager atuleetedde lawyer bamuyita uleka nkubulira engeri gye yagwa bebe kulu ye yagisuula bebe kulu kuliriza bebe kulu ye yagisuula kakati uliriza oinako mulimu gotakoze wuliriza jembe ye yali president naye bebe kulu ye yasuula superstars kakati atenza abaga balusooka ne balaba mukyala ziwe nanga mwali kaze mu kikaali mwali yatudde essaawa nga 2 mu maaso olabira bwosi zuwenna bamuyita mamizu azze mamizu zo tewayo bisolo woba olabye mamizu ng'ali mu kifo otegeererawo n'ogamba omukulu agenda kujja tekirimu okulaba mukama wange Eddie Kenzo ng'azze mu kifo nga naye Nyamutolo yazze dda era otegeera ajja kukola kati mana abantu abazze mu kikaali amaanyi ga wiiki tobanyumiza omuntu yenna nga yasasudde maama Naaki maama ani taata Serwadda yenna nga yasasudde emitwalo gyeki mama David yasasudde emitwalo gy'ebiri azze mu kikaali atudde bwati aba alinze omuntu gwe walanze kyova olaba wasooka babeera mu tayimu bona ajja kuyimba ssaawa bwezi naye bw'olaba mbu baadinda paka ku ssaawa ya bebe kulu wayina okuyimbira kyema yali alina kuyimba ku ssaawa nga 4 ne batamulaba ekyo nno kyali kikolwa kibi ekirala mwami bebe kulu otugambye ozze mu paakingi sente ze mwateesezza naye bakuwaddeko akakadde kamu omwami oyo mwami bebe kulu ku sente zaalidde mu ggwanga lino yasi kyekyo kyegganya tubeeremu n'ak'obuntu ng'olaba naawe kennyini sente teziweze nze amagezi ge nalimpa mwami bebe kulu kwata akazindaaloko bulungi genda oyimbire abantu bali abali mu kikaali basanyuse bulungi kuba bo tebamanyi kiriwo kati gwe maliriza bulungi okuyimba paka kuba nawulira Muhanje ng'agamba ekikomera kyange kiri wano n'abaana ba bebe kulu bajja wano ne bazanyirawo tweriraanye bukuba endongo yo disiki enoge bulungi nnyo abantu bonna bavudde mu kikaali bagambe ejjo omusajja atukulye eki omuziki kati gwe keerengeera ogenda omubanje mugambe gwe tuwapadde sente zange ne gwe tulaga buziinaabwo mbu kati ku sente ne bwe baali badde bamuwa akakadde kamu nawulira mbu simanya waliwo
awo abaana abajja ne boogera mukwano gwange yani ono wagagamero TV Musoga n'agamba sima twajja abantu wadde akakadde kamu n'oyo omusajja ejobless billionaire n'agamba abantu wadde akakadde kamu wadde oyagala emmotoka zonna my friend kyemugamba akakadde kamu n'owoba ogamba kati njagala ka muntu akakadde kamu okuva we ekiwatula okujjaawo we Lugogo buzonna emmotoka newe ziba zaali 10 ng'alina ne hamaye zaali zibamala okunywa newe ziba emmotoka 10 teekamu amafuta osigazeemu ak'omuntu Bebekulu zalina kwakawuti gonogamba oyombera sente oganya oyimbira abantu abali mu kikaali abayimbi mulekere nonsonsoyo mama nacha sasudde sente nga yeri mu wansi azifunye olw'obulumi bazze babalaba mwene mugambo temujja kuyimba ebyo nonsesa aveewo ebikaali byonna bifudde abantu bonna tebakyajja mu bikaali kuba bamanyi walaga Bebekulu agaana okujja comedy store kati gwenda comedy store wezigenda okudda kuba manyi n'omulala ajja kwekyamu business y'omusajja bagala kusuula kintu kya musajja kuba tokole gwe gamba sijja kukola ne programu toteekako tokkiriza n'ova ewaka nga tebakuwaddeeko wadde n'ekikumi bwoba ofunze nali manyi eyo eringa atafunye mu ggwanga lino wali sente zatafunye okuva bano sikaza nnyo bwe tebawaamu abantu bagambe yali kabata bwe twazirunda tekyetaaga kumusuula bbali olw'okuba afunye nti kakati opepeya n'abali kiringa okwambala empale boswana asigaza omulimu kumanya byabayimbi bo nenjagala kino kigende eri abayimbi bonna tubeere gentu mani teyagenda wa yimbira abantu newe bati bakuwadde sente ojakulolala kyali kikola kikyankubira ddala erinnya laga bypass kagwe tonkubya abasa toleeta ntalo sebo nze nange manyi nze waliwo abayimbi bemmanyi nemugamba yakose bulungi nze waliwo omuyimbi omupya wano bamukasa abantu ne ankwa nkusinga mukalaga eno nsirise ani gladiator temuyingirira bantu mutuveeko temwatuwaamu naffe katugenda leka tugende tusoke wono tuddewa basi njagala oli promota nze no kusonga ya Bebekulu eyo njagala nyimbireko emitiano nenawe oli otama wamma njagala gladiator yonna gyoli management oyagala mubba uliriza kyenjogera lero yamulina kati gladiator sebo mukulu njagala kwebaza enkola gyokolamu badde ensabo gyonyimbireko ku Easter Monday era contact ye nagirina Easter Monday emitiana ku kisaawe ku ssaza njagala obeera omu ku bantu abagenda osaasanya amasanyalaze awo wenyininyini kusaza emitiana era bamweze namba y'omuyimbi oyo kakati ku nsonga ya Muhanji ne Uncle Bebekulu nyongera okwongera bategeeza ensonga zino bannaye fe abantu abamu ebintu tubirabira kungulu notabikula munda Bebekulu ne Muhanji bali bati soka kyabena bawagira ekibiina kyekimu kyapiraawo bonna bawagizi ba Jeno Muhoozi yensonga esooka ebagatta ekyokubiri bonna ba businessman oli muyimbi ono mutegesi bapromota tulina akamanyiiro mmwe tukubira omuyimbi nga tanatuuka ku kifo watuuka ne twagala atulindirira ebweru okumala eddakiika kubanga omuyimbi bapromota tulina olugezigezi tulina n'akamanyiiro abayimbi abo tumanyi obabeeza mu mmotoka ne babula okuvundiramu mpuliriza ishu eyabadde ku comedy store njabamu ebintu bibiri kisooka Bebekulu nga sayimbye abeera fani wa comedy store era amanyi okujja n'agula emmeeza nga ze just kukiringa emmeeza ezo zakola ki zasasula kyemmanyi asasulira Muhanji
kwa mu message za Muhanji yayogeddemu nti Bebekulu nzija ne kuwa emmeza n'otulira bwerere bade twanatuukawo andi ayayogedde bingi ku busungu yabadde ayina yabadde asobola asobola okumwogera yamusasulira oluyimba okitegeera ku busungu yabadde ayina natuuka n'omugamba nti wange omanyiyo smart liranaganye yabadde asobola omugamba kubona emmeza ku comedy store tokola ki waba teyakyogedde manya Bebekulu asasula ate kati manyi ku Bebekulu aba alina kyayagala akola ki asasula so embeera yabaddewo embeera yabadde nti bano babadde mu bizinesi naye nga waliwo yuza ayagala ebyobwereere ng'era oli wagambye ng'ono mugagga nnyo simanya olikategedde ye naatayagala kusasula gwe ngamba otya nti ndi mu mmotoka nkulinze kubira amasimu nga natogakwata oli ku stage opita tonamba sente zange eno bizinesi buli omu yazze nze ndi promota naye nali manegeze ku bayimbi bananga abayimbi balina express sibawolereza tuseere naddala ababeetuma obuvunaanyizibwa sibagamba nti batukolere ompuliriza mbusima batuseere oba bongeze omuwendo gwabwe naye gyasinkyogera kubanga nabo balina be bayitamu bingi ompuliriza nawe otuukire si mu bayimbi bonna n'okubira Bebe kati Bebekulu yatuusa kiseera ng'alaba akaana kano kalimu mumanyira kamuwa obudde butono kuba Bebekulu yali yakava ebweru n'amugamba njagala kukola ki Muhanji n'atimba omusajja n'amukubira essimu ne bogereza n'amugamba ajja kubeerawo omusajja atuusa akubira essimu tokola ki omulimu gwe toguwadde kitiibwa teri atanyigira mu teri muntu atanyigira mu ofiisi ye Anko Bebe yanyigidde mu ofiisi ye mutuufu Muhanji kola ekituufu ekirina okukolebwa okitegeera kola ebintu ebirina okukolebwa mu budde Anko Bebekulu kye yakoze omuyimbi era kyetaaga okukola mpuliriza naye otuuse ku lwaki toyimba n'obanja ng'oli bwagambye ati wuliriza lwaki ennyimba nga topadde zange akomuntu kanakomadi kati kino kyeyakoze kyokumutwala mu kooti kizitowa kyenkana ekyo nebazanya nnyo Nyanko Bebekulu webale kutwala Muhanji mu kooti lwakwanza kyemmanyi kiri kimu kyebintu bino bigenda kuggwa nga piraawo ku muceere tula wali bitaano bibiri mugende mwesoti mpuliriza mukote tugenda tutuuka naye wabanga yamututte mu kooti ogamba nti nno ekibiina kya Jeno kigenda bayita kibatuuze kuba bonna baana ba mu nnyumba naye wekitaba ekyo nga byaddala nga busungu bwa ddala nga Bebekulu byalope bya ddala anko nkusaba siba amayira kyengamba ti siwaffe ensonga esooka nziba neneeta mwanyi omuntu ayogerera omuntu ng'ate oli mu nsobi Muhanji kkiriza nti wabadde mu kimu oyo muyimbi munene kubanga era woyogera oyo menya abayimbi basaompuliriza bigiti lyazze ate olikyali ku siteegi eryakubira amasimu ayogera mazimba wadde promota nayogedde atize nakamununula nga ngendo ng'emusazi kakati nakamununula namujja wano bujuuko ngenda kudalinda Jemba wuliriza Jemba tudde mu reality endongo ya comedy store esala nayo mama nyabo nze nakuliriza ayogedemu ngaatali promota okumujjukiza kalimbu nakamununula nga njagala ajjukire nti ebizibu byeyafuna nga tafunye bantu mu show emu noono byeyafunye kubanga Bebekulu akoleredde mu comedy store okuva lwe yatandika emirundi mingi ekyetegeeza nti nno comedy store weebadde ng'efuna ebadde emusasula bulungi kwe kujja nga dda buli mwaka Muhanji wakola ki wamuyita okitegedde bulungi Bebekulu atambudde ne Muhanji emyaka egisukka 7 kamuddemu awo tuli ku kyoto basebo ne banyabo ekyo kyekyoto bawuliriza omuyimbi omu gwe nalina ku kipande ekyo kyebujjuuko omumanyi bulungi ebbeeyi ye ebyansukulumako nga binkutte tetwali babiri nga tumwegere tukwatanaye tulina betaleeta olw'ensonga osaawa twali tulinda kuggala kivulu kitegeeza era tulina abawagizi betwakola ki betwakosa kakati tubeere bakakamu tubeere feya ekisooka kya byonna Bebekulu okutandikira egyo yatandikira mutuufu
mwanje yakikosa nkamanyiro nze bebe kubusi mukwano gwange ne mwanje si mukwano gwange ekyokubira waliwo bonna emirundi ebyo sokuba nga wazanya kaliyo kutogula mu wozi nakirabyeko dda kakyumba njagala kunywa tosobola kuddira bulandi ya bebe cool nomugaa nti muteseze miliyoni mukaaga kubanga gwe gundi wowuliza statement za bebe cool muwaji yamu ku lunaku lwakubiri nga yakayimbe ku lwakusatu nga yatimba dda ekisooka kyabyona kyesaagala jemba bw'aba ayogera ku muwanji Mwanje express jana fasiye tuba nayo. Akatia katono. Bigena kuyinga. Teri ndonge taina express. Mwanje taina. Ina ko. Eriwa. Cheta kana bebe kulo. Bayambire byo. Azali mmeka. Bagenda yiweva. Bagenda tu. Mugena biwa. Bana mwe muyiye nkoko ya. Wegenda kujja. Sakuveri. Kamera zikutunudde. Nze mumpeke kificha nge bigenda. Wona wegenda Inda kole bigenda kuyika. Ako genda kubaza. ate genda kujja. Bigenda yika Tata soka chikola mulimu. Ndabiko. So kongena maso. Bale sabazo peke kificha nge bigenda. bigenda yika. So kola mulimu. Ako so Kati ebyokulya bye bigenda okuyisa bwoto muto wange. Esawa ya leero wangi tosobola kukola bebe kulu ng'agenda kuyimba lwakusatu tomanyi programu ze ziri zitya obakola nda ayinako show nakkiriza ajjaka ayimbe ekyo nno kyabuntu nga tomuwadde nga tesinga 10 n'atuuka kuva enaavuga emmotoka ye ntugamba ekiwaatu atuuseewo ate omugambo kamala okusolooza ono gwoyogerako era nyoleka amafuta ga bebe cool full tank nga nze bebe cool abanga amutwala mu kkooti nga tebaagala kutegula oli mukama waabwe amusibe anti mwaji talina expense yadde naye agiina kiririddembuuza wekiba kike kakubuuza tubeereza anti wuliriza anko kiriwe kiki teri muntu tutegeka endongo atubuza essawa ya leero abuza n'abawuliriza nakomimbi osooka n'omuwaako sente mwaji ali ku tikitoko nga yeewaana ng'agamba Kristo Panda gwe tuwajja n'oyimba sente wazisanga wali Fortuna muyimbi ekyo kisinziira ku ngeri gy'oweebulangira ekyo kisinziira ku ngeri gy'oweebulangira kyeŋŋamba tekijjayo expense kisinziira ku muntu kyembadde nsaba mukama wange aleka David Komasooka amaleyo anti ogenda mukkiriza emboozi eno yesinga otunyiga ffe nga we tuli wano ono promota ndi promota ono promota oli promota oli promota ompuliriza kati emboozi esinga otucunya buli omu erina encunya gyemucunyamu kituufu naye David omwakaddekako kyessaawa ya leero era muwangi teyandize na ku tiktok kugamba nti bebe cool yagaana okunyimbira n'atwala wano emu yange kitegeeza ffe tulina abayimbi olwo nyininyini akyoge ffe tulina abayimbi Kacumbaali nga mwateese miliyoni 10 n'omwaka miliyoni ezi n'atuuka ng'olina miliyoni sozi ogera okumwogera n'agaana okuyima yavuga n'atambula kakitegeeza bebe cool emiliyoni gye bamuwa deposit gye yavuga n'akola ki n'ajja oledde okutimba obutimbi obuyimbi bebe cool ku kipande kyo nga takuwadde ssente ekyo kya muwendo nnyo kati mwaje njagala tubuulire abantu byasolooza kola yabaddiza ssente za kwa bebe cool tayimbye naye ekifo kyo kigudde kyagwa kitwalire kyali kyagwa kati otegedde kyali kyagwa uliriza bebe cool abantu beyayingiza muli nga bazze kola bebe cool mwanji yabaddiza ssente teyabaddiza tetwagala tuddire bebe cool emiliyoni gyeyatwala yayimbirako ab'emiliyoni yavuga amafuta tetwagala tukkirize bantu mbwolwokuba Kacumbaali tetwagala tukkirize bantu mbwolwokuba awagira Pulezidenti Museveni gwegifula wipinoti yako okumukakkanya osegedde bulungi mwena muwagira piraawo muwagira piraawo yumba ate ng'osinzira okumukakkanye ero bizinensi era kwasa okulambula n'emmotoka ezi oba mmeka kakati nze nyamwanja abenga omusajja omukulu yange omutegesi bebe cool okuva ewuwe yajjanga azze kuyimba kinya tusooke tukkanyeeko kituufu ekyo wantu yayita muwaddeko sente kubanga miliyoni yagimuweeraawo
kitegeeza Bebe Cool yalinda ebbanga ddene nga bamuwaaki sente ze n'anyiiga ng'omuntu n'avuga n'agenda kubanga yavuga nga kuyimba alinde miliyoni ze 6 naye ono Muwanje yolo kuba nti Kiba alina ekigambo kyeyabiga kubanga sikati bakiwuliriza Kiba yagamba abantu atubeera okumpi tebatubala muvaliyo batumanyiza amaaso olwokuba tuli kumpi kyokka abatuli ewala baba tuwanye ekitwera nga batwegomba kati Muwanje yali mu kukola era Muwanje sawa mukubira nga sibona yaza kulinda ogu ne munywanyi wange weza abanza stamahero ali ahero naza kulinda wanyi Muwanje yozira mulabe eggulu yagala ko sewo kumbula stinge eggulu nange namulaba alina mwako namulaba eggulu nga yali ayagala kunnyingiramu ate wakuba yali ayagala okuyingira ng'erinnya lyalina ate nze ayati kubulidde fakiti kuba Bebe Cool si mukwano gwange nandibadde mpoleza Muwanje kwa mutega essimu ndange manyi obulumi bwayitamu kuba Muwanje awo alina emisolo okitegedde bulungi emisolo egimugibwako gimunyigiriza nange ginyigiriza nandibadde nga nti Muwanje oli mutuufu kubanga byayitamu nze byempitamu byennyini nnyini nabadde kusaidi ya muyimbi naye Bebe Cool si mukwano gwange naye kinja atukkanye Kachumbali we nkuyite ewaka nenga Kachumbali njagala Kachumbali TV Kachumbali TV kavalingira ebintu byange eba business kituufu ekyo ebya anko mukwano kwa bize wabbali kubanga naffe Muwanje tugende ewuwe so kubiso ne muga Muwanje mpayo ka tikiti nesola kikola kubanga eri business ekyokubiri muganda wange muto wange akapepa agenze n'agamba point esembayo tudde wabbali nti Bebe Cool asoza sente nyingi mu government ekyo talimbya asolozeza nyingi mu government ne munange ne Kenzo tasolozeza ntini nani ne Kenzo tasolozeza ntini abo Kenzo ayingirirawo anti sembadde nzija era bwe tuddawo era ne Muhanje tasolozeza ne Muhanje asolozeza mbadde example nti ne mwami Kenzo tasolozeza ntini naye azisolozeza wabula Kenzo yayogerako ekigambo kyali kimu kyokka yali akigamba naye Kenzo yakasoloza emyaka mitono yakatandika badde gamba Kenzo olunaku lumu twali mukuyeeyo n'ayogera ekintu ng'akigamba manager wa data omwana n'ayagala Kenzo n'agamba omuntu waffe omuyimbi w'otuukanga ku show olakasa nti w'oli oyimbi olomona n'akusinga amagezi n'otuukawo ne woba omubanja emiliyoni mmeka natazikuwa yimba kubanga buli w'ogenda abalabi gabanya tubadde obanja ssente kale ekintu ekyo nakiwuliriza nnyo Bebe Cool ensobi gye yakozemu kwe kutuuka ku kifo kubanga abantu baamulabye n'asindikamu ne mamizu bino bye yagambye oba emboozi eyimiriremu naye tuli naye enzire ku nte n'agamba nti n'avuga n'agenda ekyo kyabadde kikyamu yabadde ayo gendo jule Brian kakati ensonga ya Muhanje oli mutegesi ensonga zaabo zirimu ebintu biwanvu lwakuba mwe mukirabira wano kuyimba kola ki njagala weetegereze nnyo intention to shoot Bebe Cool gye yawandiise first of all yamuwadde order ez'okuba nga ajjayo content yenna gwe yali ayogedde osegedde kitegeeza ki nti already oli yalabye business endala ono akozesa content wo kimanyi Muhanje ekisinza omutunda content w'abantu akutekayo ku YouTube osegedde nti obadde okimanyi nti kijja kutuuka naffe ku bapromota ffe bapromota tukeera ku makyale tuwa omuntu ssente n'omugamba genda ontegekere nti ngenda kutegeka wano ogenda kujja onnyimbireko naye ate waliwo content abaawo okimanyi abaawo promota naye ate okimanyi tetulina agreement gye tukola na muyimbi kubanga nze ntegese buli kimu ate yo nga tuvuddeyo naye bw'otunuulira Bebe Cool si gwe gusoose okuyimba wa yali yeekalakasizaako n'okubeera fani okutuula okulaba endongo ye kennyini nnyini atuulawo n'alaba abantu ne bajja aba comedy abaki bano ba Muhanje nze njagala kisambi abo bamaliyaki bonna ne bajja ne bakola comedy waabwe ng'awo ali awo atudde olw'ensonga nti oli mukwano gwe bazze nga bakola owulira nze kiwawaatiro bazze nga bakola naye kati obuzibu obwatuuseewo mpantwingiri balina agreement eyaabwe ababiri gye baakola ng'ate yamumwa era bulijjo gye badde bakozesa naye nga tetuukirira etaliko na deposit obanga eriko deposit wakaki
sawa zino nze osobola okujja nongamba njagala muyimbi bwati ne mutuukira kubanga aba mukwano gwange gwe promoter nojja n'omukozesa olw'okuba nti no mukwano gwange ne nkugamba sente tuojja zituwera ki zituwera wali kati bw'ozituwera wali ne zitawera osegeera n'oluddako ne zitawera oluddako omuyimbi agenda kukola ki aja kwekyanga kyekyo Bebe Cool kye yakoze ono yaŋŋamba yategekako ekivule mugendo yaŋŋamba nfuna abayimbi nembaleeta bukuya naye amuteamafuta n'amuddukako ono yali asasula abayimbi omuyimbi yajja sewedde yayimba nga twagenze ate yayimba ogenze kati kyetuliko tuli ku Bebe Cool yazze bukyali n'atuuka n'akubira ne promote essimu nga takola ki takwata okimanyi nti bino bapromota bwe tuba tutegese ffe twegayirira ennyo abayimbi ffe tuba tumweguya omuyimbi naye omuyimbi atuuka tokukubira essimu nga tokwata ng'ate gwe wamutegese kitegeeza omumanyidde mu mbeera ze eza bulijjo ekyokubiri nti abo abayimbi bwebatunuulira bapromota tebabaagala koko tewali muyimbi ayagala promota eri muyimbi ayagala promota tebabaagala naye tino tulina business chain eyo eya music olw'ensonga bamala okuyimba music waabwe bwe bamala okusoloza mu content waabwe tebalina kiddako kati ate ffe ssente naffe ne tujja ne tuzitegeka ne tutegeka eno wansi ne tusolooza bamaama Naaka ne tufunamu akasente kati nze badde ndowooza bwenti nti Bebe Cool asonyiwe Muhanji nene Muhanji kyakola kibi kubanga n'aba comedy bonna tebamwogerera bulungi gojo njagala ofuneyo ba comedy omujjeko nga kale n'oba tomujjeko interview boji mujjako interview ajja kwogera birungi obenga oyogera naye temuli bya kamera bye bamwogerako yes abajjeeyo naye ate waliwo we batuuka ng'ekituufu balina okufuna mu gundi waabwe mu comedy ninga tabasasula bulungi kitegeeza ki nti ensasula ye yeetaaga okutereezaamu tebavaayo olw'ensonga tebalina kyakukola gwe comedy omulaba wa kyekiri kyempula tumuwe credit okubeera nga abantu bano abatalina eyo credit twagimuwa naye era agifunamu era bizinesi agifunamu kuba asoloza ssente soko otunule Bebe Cool ebbanga lyonna naye abadde ayimba teyekyangangako tuluna asazeewo yekyange era n'essaawa zino ebbaluwa gye yawandiise ng'ayagala content yenna akole ki aveeyo Muhanji kyalina okukola kiri ekintu kimu kutuuza Bebe Cool awuliriza muntu aja atuule amanye nti no Bebe Cool ekituufu ye Muhanji ye yazza omusango tasobola musiba naye ate kiri kye yayingiddemu ekyo ekyokuyingiramu content okimanyi naffe ffe abali wano kigenda tukwatiramu anti abayimbi abasinga bagenda kutandika okubuuka omunyogo kyekimu ne bano ba writer ne baproducer akeera kumaca nawewandikira nakolera omuyimbi oluyimbi soko wa bana bali ku pano baze jali muluma tanafuna ati yagala kisambi kye omuyimbi akeera kumaca n'agamba nti writer mpanikira oluyimba bamala odduwandiika namuwayo emitwalo 5 kakadde ne babita kati bwe bituuka content oli mukozesebwa nga waakufunamu ate omuyimbi manya writer ajjukira luvannyuma n'omuyimbi najjukira luvannyuma nti writer alina okufunako neguni alina okufuna kati ate naffe bapromota okimanyi tuba tulina okufuna nyakasiwandi komperedde ku Kaiwasu muta kati mu byonna nze nsaba Bebe Cool asibe Muhanji basonyiwagane ensonga oli promota munnaffe ate ne Bebe Cool akimanyi nti Muhanji ebintu bimulemeredde yagendako mu comedy ne bigaana n'agendako mu bwapromota ne bigaana n'agendako mu kuyimba ne bigaana amusonyiwe soko kadde Muhanji ebintu bimulemeredde eyo tuve ekyokubiri nze nebaza okimanyi nti nno abaana ba Nuupu abo balaba bamaze ebbanga ddene nga Bebe Cool bamukuba naye ku luno okimanyi tebavuddeyo ku nsonga n'emu balina ebizibu bingi bakyali ku musikati abaana ba Nuupu bali mu essaawa yakunoonya akalulu kekawempe bali busy tugendako ekirala oba ne yakyogeddeko oba yabadde ono oba yabadde oli gundi koko
bonna bagenda kulya yabadde koko nti bonna baali bakibiina kimu kituufu bonna bakibiina kimu kubanga bw'otunira n'ebyo ebintu gundi Muhanji byakoze naye si bibye ng'omuntu osegeera kitegeeza biina gye bigwa kati ate gye bigwa ate ono naye mukwano gwabwe bajja batuuza toyanzege basebo ne banyabo embeera bwezityo katugenze